We are willing, because this is their own war. The people are actually the ones who urged us on to fight. Ensangi zino abavubuka baluba tuddala basobola okwefumikiriza ku mbeera nga bwe yali ng'emmundu esekera Luweero Masaka nga kwogasa ne Fort Portal nga Yoweri Kaguta Museveni ne banne balwa n'okuwamba obuyinza mu myaka gy'ekinaana. Era abamu boogera nti olutalo luno olwakazibwako nti lwali lwa kwenunula terubakwatako kubanga lwaliwo nga bo tebannazaalibwa. Wabula Arnold Bubangizi yakola kinene nnyo okusembeza ebyaliwo mu lutalo luno mu bantu ab'ensangi zino bwe yazanyanga Yoweri Kaguta Museveni ng'ali mu nsiko mu firimu ya 27 Guns emyaka 7 egyakayita kaakano. Bangi basiima n'okutendeza obumanyirivu bwe mu kuzanyanga President Museveni era kyasuubirwa nti yali egenda okubeera entandikwa ye ey'okuyitimuka mu kisawo ky'okuzanya firimu mu Uganda. Wabula olwaliro bw'omutuukako kizibu okukkiriza nti ddala yonna yazanyanga President Museveni abantu bangi basuubira nti yafuna obwanana bw'ensimbi. Unawangalya mukazi g'emunyonyo mu ggombolola y'e Makindye mu kasenge kano akafunda asulamu ne nnyina. Mukazi wattu kamuzaala ye yeebaka ku kitanda ate Mubangizi ne yeeganzika ku mufaliso guno. Amazzi bagakimako payipu eno yeyabika okumpi ne we basula. Mubangizi agamba nti ebintu byatandika okwonooneka amangu ddala nga firimu ya 27 Guns yakafuluma mu kifo ky'okulambula enzannya ye abantu babiteekamu ebyobufuzi. Abamu awo nga batandise osonga obugalo eno gayimaani naye lwaki tatuwa ku ssente zaffe eza gavumenti. Bagayi bano beeyagalidde mu nsi muno ffe tuli wano tuli yala ate nga ate siba blaminga. Agamba nti abantu bangi bamuvumangako n'okumuŋoola buli we yayitanga. Omanyi okebera ku social media okwo n'okebera kati n'olaba 27 Guns olaba beating gye yafuna. Ate muzeeyi atuletedde mutabani we ate azanye ebikomando bye mutwale eri gasiya wammwe. Facebook yange actually nagiggala mbadde sikyali nnyo ku social media kubanga bimalamu amaanyi. Olumu ng'afa okuzannya omupiira ku kisaawe eky'ekireka abavubuka bamugwira ne bamukuba okubula okumutta nga bamulumiza okubeera mbega mu bbo. Guwedde awo ne nansalako nankwata omukono awo simanyi omulala gye yava nankwata ke bayita akabadiya. Simanyi omulala waliwo eyankuba ekikonde. Memba kinzijukira baalinga beetoolodde nga banneetoolodde ya. Yatuuka ekiseera n'alowooza ku ky'okujjambula mu bw'ensi eno ate era awuna emitawaana egyali gimulondoola. Nebuuza ebintu bingi mwaka akadde. Otaddeko ne maama wo okulwala okuva mu bintu bino kati ebyo byonna byaccumulatinga ne mpulira nga kinsusseeko. So na contemplating suicide that time najjukira nagezaako omuguwa. Nnyina Kiroike Migisa yafuna ekirwadde ekyokusannyalala bwe yalabanga embeera ya mutabani we atamulabirira ng'eyongera okwonooneka buli kaseera so nga n'ensimbi zaayongera okubeekubya empi. Today I have no medication. I have nothing. Tinkale bagenda ku keje iturebera muri kazaramwe wano basa aho kuba omwana ogwakageza. Mubangizi agamba nti mu kuzannya firimu eno yafuna obukadde bw'ensimbi za Uganda 10 wabula bamonda okukira ku banne azannye mu kifo kino yalina okubawako obukadde 2 olwo ye n'akulita n'obukadde 8. Nga weeyagala weezimbe naawe nenguleka ploti k'ettaka eyo ye mukono naye kati eno yali 2019 covid nga tanagwawo naye covid wagwawo nalina amabanja olwente accumulatinze neŋŋamba owaaye nkoze ntya no naye neŋŋamba owaaye akataka ke nalina nenkatunda. Omuzigo guno oguli e Munyonyo agusosola emitwalo gya Uganda 40 buli mwezi wabula landiroodi abo banja kati emyezi 2 ebiseera ebisinga okulwanyisa enjala yawula obuwunga n'ebijanjalo ku maduuka ye ne nnyina bye balya. N'osanga owa Rolex nagaana emaanyi nga weeboze nnyo wano ekikomando muzeeyi yayita wano yayitangaawo ne baŋŋamba naye lwaki musajja gwe teweekasuka mu kkubo afazali bakkoonerawo. Agamba nti abateekateeka firimu mu Uganda kati bamwewala nga batya nti obukyayi abantu bwe bamulinako busobola okusula firimu zaabwe zibataddemu obubonana bw'ensimbi. Tumubuuze lwaki tanoonya emirimu n'akulanga bannayuganda abalala okusobola okwebeezaawo. Badde ngezaako haso zaawo okuyiriba
obulimu obw'enjawulo kati nga yonna agamba ekireka nakolayo Kawashing Bay n'otuuka point abantu ne balowooza oba oli mbega si wano aba drone bano kati ebintu ng'ebyo ebisinza kundeetera okuva ku mirimu egimu. Ono yasisinkana pulezidenti omulundi gumu gwokka ogutaweza na ddakiika agezezaako okumutuukirira enfunda eziwera naye nga buteerere. Yandaba nga mumuwacha kuje mumuwache so nemu approaching nga nambuuza where are you now gamba mzee currently not working. I would want to represent for my nation. Okay, I will call your group. Nachuka emotoka ngegenda emulinze kwanga tekyali ku protocol just na ngoye bagamba naswama buswami. Tumubuuza nti wabanga yasasula okuzannya firimu ate lwakina kaakano akyayaya n'okusinkana omukulembeze w'eggwanga. Mukaabira muzeeyi essaawa zino nandyagadde muzeeyi anyambe anziggyemu eno terrible situations endimu wano mbeera muzigo abantu we bandaba kiweesa n'erinnya lye kiweesa erinnya lye erinnya ebbi. Era yekokola abantu abekise mu kkubo lye eri okusinkana omukulembeze w'eggwanga wagamba nti alina akaama kayagala okumukuba. Nze kyensobola okugamba kyekino sitaani yabeera mu bintu bino n'aleeta confusion sigenda judging oba kusonga bugalo nze ekyo kyensobola okwogera. Arnold Mubangizi ono wa myaka 35 abadde muzanyi wa firimu okuva ku myaka 16 nga kyajja wanduke mu ssomero. Maama we Keroike Emigisa yamusikiriza okwetaba mu kuzannya firimu zino. Mubangizi tamanyi kitaawe kubanga maama we nakakano tamumulaganga kati olutalo lwalwana lwakujja mu bwavu nga kugasa n'okufundira nnyina obujjanjabi. Munyambira omwana nyono nkufa kati kongaranga tarukuza kunkiza mute. Sorry mom. Tarukuja kunkiza mute nkufa kongo omwana anje akakora kyeki. Sorry. Butterflies, butterflies. Abazanyi ba firimu bangi bafunye obukyayi okuva eri abantu olwa paati zibazanya mu firimu ezimu. Daletta male mirundi awo mule mirembe nzijukira waliwo gye yali atera otuula kati waliwo yaŋŋamba nomanyi gezaako mirundi maybe ayogera ne president asobola okutuusaayo kubanga nzijukira kye yaŋŋamba yansongamu nga naye muzeeyi wankolera ki muzeeyi nakkolera emyaka muzeeyi wankolera ki kati that's when wekyaringinga mu mutwe gwange nga kitegeeza kati yali mu kiri kyekya effect okulaba mu movie. Ebiseera ebisinga obukyayi buno butera n'okubalemesa okuyitimuka mu kitone kyabwe.